yaman naye nga sikiwa mukitukolera bani amanya ntegeze kulane na STV on successful press conference ya semba kwa kugamba Success Radio eriwa success radio yamusumba yani kusangibwa cyane press conference ya semba batugamba nti ekikulu ekiddako kitwala na kivugo bidde kongo kama nti oddayo lukugo alina okusoka nzireyo okusangula amaziga agabaddeyo ndekeneyongereyo wala anize zirambidongwe ndi wakubifiiramu era gwe tolowooza gravity omutujju challenge ngene ez'okunjija ku bidongo nze ndi wakuyimba mpaka nga ndabye envi munowe nga mujjuddemu white bwenja okulekerawo okuyimba kale ekintu ekize olumu next chance okukyusaamu ate ku techniques ne next ndiazaya n'emyaka gyonna egiddako nze ndi wakubeerawo forever kati wemba nina kinagamba oli ne sikikola kisuubire era yaman abantu tulabye entiibwa okolye otyo obwo ajoyo ogambye eki enjiibwa teyali nsanyufu kutuno tulabye enjiibwa buli omu enjiba zisanyuka zitya yali yeewumbye sebo yali ewumbye kati nze nali munyiivu already kati endero girabe yali toyinza okuba musanyufu nze nange nali nviidyemu ebyange nga mpulira ennooma kati saalaba njiibwe oba yasanyuka bayagundi naye yakuddayo netegereze bu vidiyo wembule yakuddayo netegereze enjiibwa zeezo waleta z'okubya emiggo obaana endala yali enzeroma lwaki oleeta ebisolo ebyo ku stage ani bagamba nfaana n'enkima kalina okwaniriza baganda bange niba mukatigole eyo animal gundi plantation okulyakuoleeta nkima naye wembule by the kakola by the way next time yaleeta enkima nga nyingi tuzibasuulira nze kalebule akuba radio jogena saa kalebule nze kalebule okuba ku radio simba omuntu show yaggwa kalugogo naye abantu show ze bazzeemu okulaba emukono nekayiro zibali successful aliwo ekigambibwa nti kati osobola kyalo nsobola kyalo nonda okuba kampala mutini okuba ow'amaanyi mu uganda tekoma kampala omwimbi naali strong olina okubanga okuba ebweru we kampala ng'okuba kampala kyekiraga omuyimbi ow'amaanyi okategeddeako era tebakulimbanga yena artist ali eyo saba nnyo omukama music wa kulosinge kuba kampala tumusiibamu osomubeeramu leero n'omubeeramu enkya naye n'agenda ddye kati omweyo tegeera kati kitegeeza ndi w'amaanyi nnyo kubanga nze nkulosinga kampala onaayimbira wanewanewa tegeera ensonga laki bamuyita bannakyalo bonaayimbira mu kyalo saguwa nattoolo bagagga okitegeera ng'oba nga amawulire go gasakira wano wokka ng'omulala asobola okutalagayuka wakabye Nigeria Wizkid nga si wakabye Rwanda Kenya Tanzania bikyaba munafu okitegeera kati kano kakuwa amuyimbi yenna mega sure music wakulosinga everywhere you understand Kalebule ndobola nabo bajja wano ne bayimbira olina okuunderstand Kalebule ng'asaze nyina kimu gravity abantu baagala okumanya ku updates z'eddwaliro lyakowa eddwaliro ndikola ndiriko eddwaliro ndiriko era muzeyi Museveni yampayo ne contribution lwakuba tennatuuka naye nga njagifuna eddwaliro nditambuze eddwaliro si ttooyi mbogera olaba nene ennyumba eyange yenyini sinnagimala kitegeera kati eddwaliro si kyekintu kyogenda ozimba pakupakupakupaku kitegeera naye nga naye ojja kutuuka ojja kimaliriza inshallah Mungu ng'ayagadde yamaani erinnya Zambogo Jackson ankola ne Nice TV eyabalinawa basigadde nga babalekera myaka bwe twamala watusuubiza nti ogenda kufunamu ka break kyokka ate tulaba okugambye ogenda kuta endongo break gye wali otegeeza break osobola okwekakkanyamu ng'omuntu naye music alina osigala ng'atambula kuba mulimu
tegeera nayinza okukakkana kati nga mumawulire gano nesijja nga nkolakola zinterview buli wamu kitegeera kati kikoze kati nembabuulira nemumanya kikyendiko wakimanyi badde mwebuuza ono yepankapanka kati awulira atya nga buli mwayagala mmanya ekitegeera era nsobola okusigala nga nfulumya music naye nga benkola ne projects zange endala eziri out of music. Mbazayo nange kimwe ekisembayo Kisoko n'omukyala simba kijja kugira nga tubimaliriza. Abantu bagamba wani Masenkane BTN. Abantu bagamba nti mususse nnyo okubuukira ekintu ekibaawo mu community ne mukolamu ennyimba. Abantu bagamba ngu bubblegum music asusse. Abantu bagamba muwemula nnyo abazadde baswala okutuula okuwuliriza music wammwe n'abaana. Kati ne bagamba ekyo kyokka kiyinza okuba nga kyekyaganye abawagizi abamu okujja mu concert. Olaba sitayiro yange gyenyimba nyenze nyimba okuba ntandika oyimba nayimba naye nga walumba olinga olumbu goluniemu ojugira mu 2012 nejja nenyimba gano kendeese kabijanjalo ezisinga byebijja zenze nyimba nenja nekugamba kabaka talondebwa mama tabona malaya tagattibwa kitegeera ebigambo byenze nyimba sibikyusangako era mulimu abagamba Gravity wali otuyimbira ebintu ebirungi leero biki byoyimba sikyusangako nenyimba embuzi zakutudde goma kitegeezaki nenyimba okwekwica nenyimba anyway music wange yoyo ate abayimba music oli omulala nabo gye bali tegeera abantu balina options era nowuliza kino sigenda kwekuusa ku kintu kyonna kyobutatambula bulungi oba kutatambula nga wenayingibaze olunaku lwakedde nga lubi sigenda kijjawo olunaku lwantabuseeko lwabadde lubi kitegeera terwatabuse kunze nzekka n'abalala bonna lwabatabuseeko lwakuba kati nze ali strong ogwe balina otunuzaamu emuntu okitegeera era singa nali munafu temwandibadde na wano tegeera naye muzze mugaye kati katugende tulabe ngaawoloma babiri bokka abasembayo omukyala erinnya Razia nkola ne BBS. Omukulu Pepe Busi yavuddeyo n'agamba nti gwe toli muyimbi wabula oli muwemuzi mu industry oyinzamu wakuba kaki sigenda muddamu nga bwe nagambye ono bwe yaŋŋambye ani yakyusizika sigenda muddamu buli artist sijja muddamu tegeera baleke babire mu koona fulaga baselebratinge naye nga bajjukire mu lugogo njikubye emirundi emeka ogaba nawe masanyalaze njikubye emirundi egi etaano buli artist amanyi celebratinga ng'omanyi lugogo nze njikubye emirundi etaano ate mu industry nkozeemu ebintu buli muntu byandyagadde okukola okubeera nabyo ffenna abali wano ddala abasajja sijja kwogera ku bakazi buli musajja yeegomba okuba ng'azimbidde famire y'ennyumba okitegeera ng'ayina wagamba mbu nina n'ekyalo kyange weesobola okudda nenneebaka enkezi biganye kati nze byonna bifunye mu ndongo kati nga tonagenda mu koona fulaga tunula emabega ogambe naye ono gwe nnumba yayimiridde atya mu bulamu bwe weepimepimemu ogambe ono musekerera flop ye gye yafunye leero naye ayimiridde atya otegeera bw'aba leero tafunye emabega abadde afuna omwaka ogujja anaafuna otegeera olyoka ogenda oserebulatinge so toserebulatinga nga toneweeyinga yamaani omu n'omulala omu yekka akasembayo omu ku bategesi b'ebivulu Abitex yavudde ejo n'agamba nti sho nga bwe yabadde erugogo kati kwevudde ye yagudde waba abadde ayimbira miliyoni 2 alina emitwalo 8 ajazimpa 8 muyinza nze no n'obwerera ennyimba temukimanyi ni muloli tokimanyi nze kuno okuyimba bwe mana mukama yanyamba nenfunamu ssente nenfunaafunamu kale byenfunye tekitegeeza nze kijja ku mutima okuyimba nze sanga ne audience nga ntu bangi nennyimba just otegeera situnuulira nnyo ssente bayeza abadde atunuulira yakimanya ankubira essimu ekinaana kituwe tujja kuyimba aba alina ekinaana kipe ennyimbe amannya gange nze Ssennogeya. Ekibuuzo kyange kisindikira era omukulu Gravity. Tukulabye nga mu show yo ey'erugogo oli actively involved ate nga waggulu wateekako kampani oba abategesi mu kunoonyereza ne batugamba nti Gravity yaleeta kampani oba eyanimuhungi naye nga ye yakoze eki show zange ddala ezo main concerts nze tegekera kakimalire
ne tukulaba nga ne shows ezirebwerera oli actively involved. Kati message nze gyenkusaba gyosindikira abayimba abatya okuyimirira mu bivulu nebeetegeka nga balinda promote alumu nga ne bapromota babasala ebbeeyi ne babajerega message gyosindikira industry yonna omuyimbi olazino sente zino zetukubirira kyalo ku kyalo osobola okuzijjayo n'otegeka shoyo waffe tulina favors ez'enjawulo kujja ku tv yonna wa radio yonna nembasaba obulangu ne babumpa ate promota kyatasobola tegeera so oba oyagala okwekolerera shoyo gyekolere ate nze binnyumira nga nkola sho zino tegamba nnyumirwa ensonga laki maliza sifunyemu ssente naye nga ndi yape n'omwaka obutaniize ne bagamba ye naye buli tetwabaga nti yafuna naye leero nga gyali era mba nnyumirwa ate neesobola okitegeera era abayimbi temutiirira oba owulira oweesobola otegekekera eshoyo banyi aba artist benyambyeko mu kutegeka sho bangi nnyo bakimanyi sijja mentioning ono oba oli ne bakimanyi bayambyeko tutegeka sho zaabwe nezibeerawo byamaanyi obufa obwo bwennyininyini nga nvaawo atwalaba sho ya Africa Family yasembayo erugogo ne batugamba mbu walimu omukono ekitundutundu kuyo ng'ogiteekateeka kituufu ensonga lwaki naga esagala ku mentioninga artist naye manya ba artist bangi nono bangi nnyo kutegeera bembeereddewo ddala mu kutegeka shows kwanzirinamu experience amanya Senkai Media emabegako ku show ya Jose Chameleone nga yakamala stage okugwa wavayo n'okola post ku Facebook nga olaga olina essanyu naye tewatagetinga kezi nakubira essimu nakubuuza wadde ogenderera ki okulaga essanyu ku ekyo nogaa tebikwatako naye this time around show yo yabadde n'ebizibuzibu Jose Chameleone teyavuddeyo kukola kino kyonna kyonna okugira show yo kuyiga ki eri bayimbi banno wawulira namuga tebimukwatako era saamentioninga nga bw'oyogedde era kalimu abakikuliriza nekireeta nawe tekikukwata olabira ekisembayo otuvuddeyo n'otugamba nti omwaka ogujja tuddayo erugogo wati era ne Mickey Wine n'asalawo ku lunaku lw'otaddeyo naye naddayo mugaazi nabagambye abantu abo tebansobola otegeera tudde mu reality temubemmira ebintu mwani bya propaganda tebansobola amazima ga Katonda ndi wakabi mwe bagayimwe none ebyaddala ndi mukanzi tebansobola olunaku sokera nga lubi Cristiano nayingira mu kisaawe ne lumononekera n'atateeba goolo naye tekimuggyako mbuye Cristiano Ronaldo okitegeera Messi najja ne babakuba emipiira World Cup ne zigaana Mbappe wano World Cup yagaana ku lasti Argentina n'ekitwala ne Mbappe yasigala muka otegeera kati abo tebalowooza banaye mbu bansobola bannange bave ku bintu bya social media ate nze ndi hard working saa zino oyinza okulowooza mbu olimu kunnafuya naye gye ngenda ofubutuka tomanyiiyo nga ndi biralamu tegeera kati tebansobola abaana abo tebalinsobola tebaddamu kwerijjamu tebalinsobola ekyo bakimanyi tebansobola binza okuba byabadde bibi ku lunaku olwo ne beweeyingemu bagamba ono abaddewo emyaka emeka kyazikoze emyaka emeka sho yange nza okuba teyafunye bantu oba be mwali musuubira ngaabalasitya naye mwabaddemu abantu abakuba muyimbi nga munafu mwandigambye yagikubye otegeera omuyimbi omunafu ngaomulala nga yafunye abo abantu yandibwe tali wano ngaayogera nammwe tegeera extras yandibwe tazikola mwina okuweyinga ebintu bingi okijene mu kuyimba ngonaayimba nnyo ebintu bingi ebimaking omuyimbi otegeera focus obuganzi yamuli wanu nga bayimba nnyo naye nga talina buganzi otegeera ngaayimba zabayimbi abansinga oyimba bangi naye nga tebalina buganzi ekyo kirala zabantu banjagala ensonga kinabadde kaliro nga wajjudde nembere mukono nga wajjudde sho yange neetagatagamu ekirugogo naye era nga mulimu abantu otegeera kati bambi tebasuubira abantu abo mbu bansobola yaman nga tuggalawo sooka obuulira abantu extras eziriyo weekend eno temuggyako wetuusa ate okuyisaawo ebyange mbadde mpisaamu byamu